Last year, omwaka oguyise by the grace and the mercy of God, olw'ekisa n'okusaasira kwa Katonda, after many years of waiting and believing God for a child, oluvannyuma lw'okulinda n'emyaka mingi nnyo egy'okusaba Katonda omwana, gone through a lot of miscarriages, nga mpise mu kuvaamu embuto emirundi mingi, crying and asking the Lord, nga nkaaba nga bwe mbuuza Mukama, I have served you. nkuweereza, Why is taking so long? lwaki kino kitutte ebbanga ddene? I didn't have answers, Nali sirina byakuddamu, but I continued believing God. naye ne ŋŋenda mu maaso nga nzikiriza Katonda. When I was at the point of giving up, Bwe nali naatera okuwanika, the Lord remembered me. Mukama n'anzijukira. We walked the journey. Ne tutambula olugendo. When it reached 3 months and a half, Bwe twatuuka mu myezi 3 n'ekitundu, the journey started to be tough. olugendo ne lutandika okukaluba. I would be admitted in the hospital. I was in and out of hospitals. Nga nnyingira eddwaliro bwe ndifuluma nti nga bampa ebitanda. I could vomit, Nga nsesema, get sick. nga ndwala, The situation was not good. ng'embeera si nnungi. But we continued by the mercy of God. Naye ne tugenda mu maaso olw'ekisa kya I Katonda. remember we organized our first Women Prayer Summit last year Nzijukira twategeka olukuŋŋaana lw'abakyala olw'okusaba olwasookera ddala on omwaka 8 oguyise, March. nga 8 Maachi. And I stood Ne nnyimirira, and I ministered. ne mpeereza. But after that, Naye oluvannyuma lw'olukuŋŋaana, life changed. obulamu ne And the doctors bukyuka. advised Abasawo ne bampa amagezi that you need to be on complete bed rest. nti nno weetaaga okuwummulira ddala nga tolina ky'okola. We listened. Ne I was tuwuliriza, on bed rest. ne mbeera mu But still kuwummula. challenged. Naye era nga baliwo Because they ebisoomooza, said you are carrying multiple, kuba baagamba olinamu bangi, you are carrying twins, olinamu balongo, and your cervix is a little bit weak. era nabaanayo omumwa gwa nabaana But they munafunafu. had already done what is called a sacrilege at 14 weeks. Naye baali bagezaako ginyweza ku wiikisi 6. So we stayed like that So ne tusigala bwe on tutyo, complete bed rest. nga mpummulira But ddala. something was burning in me. Naye nga waliwo ekitokota mu nze. The Royal Women Beauty Conference. Royal Women Beauty Conference And I started ng'ebuubuukya. organizing it while I was lying on bed. Ne ntandika giteekateeka naye nga ndi ku kitanda awaka. And we prepared the conference. So ne tutegeka olukuŋŋaana. Towards the conference, Conference ng'enaatera okubaawo, I remember I think it was left with 1 week. ndowooza waali wabulayo wiiki emu. So I really wanted to know whether I've rested enough. Maybe now I can stand so that I come back to church. Nali njagala kwegezesa kulaba oba mpummudde ekimala nti nsobola okukomawo mu kkanisa ne nnyimirira. Bishop was going to Kasanda that day. Bishop yali agenda Kasanda kwolwo. So he was leaving the house very early in the morning. So yali agenda keera ku makya nnyo agende. I told Bishop, I want to go with you. Ne ngamba Bishop naye nandyagadde I okugenda really naawe. want you to take me to the hospital for my antenatal. Naye njagala ate ontwale mu ddwaliro nnywe eddagala. He told me, will you manage to wake up early in the morning? N'aŋŋamba onoosobola okukeera ennyo ne tugenda. I said, yes, I will. N'agamba, weewaawo nja Said kukeera. it's okay. So we came together. So ne tukeera ffembi He took me to the hospital. n'antwala mu ddwaliro. I'd already started picking appetite to eat. Nali ntandise nno okufuna I'd kwapetaiti get nga strength. ndya. Nga nfunye ne ku maanyi. And I was feeling much better. Nga neewulira And I bulungiko. told him, I think I feel good. Ne mugamba ndowooza kati mponye. So he asked me, will you walk by yourself to the hospital? I said, yes. Just drop me at the gate, I can walk. Nti onootambula wekka bwe nkuleka ku geeti n'otuuka mu ddwaliro ne mugamba weewaawo nja kisobola. And I walked in the hospital by myself. Ne neeyingiza eddwaliro nzekka. I attended the antenatal Ne ŋŋenda ne nnywa eddagala and I finished very well. ne nkimaliriza. The lady, the nurse who was attending to me, that today I want to do a scan. Kati ne ŋŋamba nnaasi eyali andabirira nti leero njagala okukola sikaani. Then she told me, not today. Because she was planning for me to go and visit, but it said in Canada or in the US. So she said, no, you can't do it today. You are going to do a 3D next week when we know that now you can travel. So twali tuteekateeka nti nja kuzaalira oba Canada oba mu America. Kati n'aŋŋamba nedda, sikaani togikola leero, naye tukole sikaani esinga ku eno okulaga obulungi ng'obuzaayo ennaku ntono okutambula. That can give us a clear picture and also give a good report to the doctor that will attend to you. Eno sikaani gye tunaakola ewa ekifaananyi ekirungi ate nga kirambulukufe eri omusawo gw'onoosisinkana ng'otambudde. But I insisted. Nze ne nnemerako. I said, I want a scan today. Ne mugamba
maama olwaleero njagala She said, sikaani unless you're going to pay for it. naŋŋamba mpozi I ng'ogenda said, I have no kisasulira problem. I have my money. Let me go and pay. emuganze sente nazze nazo I tukole paid the money. sikaani I went for scan. ne nsasula ne nnyingira awe bakolera sikaani The person who used to attend me for scan used to call me Nalo. eyalinga nkozesa sikaani eno yampitanga Naalongo So we could joke around nga tubeeraawo bwe when he's tusaaga doing the scan. nga tukola sikaani zaffe So we greeted as usual. so ne twebuuzaganyanga Then when he bulikyo started doing the scan, bwe yatandika okukola the room sikaani became very cold. sorry The room became very cold, like there was no more happiness. ekisenge ne kitandika okunnyogoga ne mpulira nga tisanyu ligenze Him, the one who was attending to me. okay ono eyali ambudaabudde essanyu ne ligenda So he became so silent. kati n'asirika So I asked him, what's wrong? ne mubuuza ki ekigenda mu He didn't maaso want to say anything to me. n'atayagala kumbuulira He just kigenda told me mu the maaso doctor is going to attend to you. ne mugamba linda But there omusawo are things agenda that I had kulaba already mastered. naye waliwo bye nali mmaze Is okusoma to awo check 2 heartbeats. kwe kuwulira emitima ebiri egikuba So I checked and realized 2 heartbeats, they are okay. That means my babies are okay. And that No. was enough for me. kati nze nga njize okukebera emitima ebiri egikuba era ne ngikebera nga gyombi gikuba ne ŋŋamba kati wanti wali mutawaana abaana babiri balamu So the next thing I found myself when I was put on the wheelchair, ekyaddako munnayi neesanga mu kagaali k'abalema they don't want me to carry my bag anymore. nga tebakyayagala neesitulira ensawo Everybody's now running around in the hospital. abantu ne batandika okudduka eno n'eri mu ddwaliro And they're attending to me. I'm like, what's going on? nga bonna bwe bantunulako we bati ne ŋŋamba oba ki ekigenda The mu next thing, maaso I'm already on the cannula. ngenda okwesanga nga bantaddeko Let's ecupa appreciate Pastor Grenice Linza tusiime mami jjajja silinza as she's joining us. Thank you so nga much, Mommy. bwatwegattako mami tukwaniriza The Lord nnyo bless you. mukama akuwa The next omukisa thing, I'm on drip. ngenda okuddamu okulaba ntadde ku cupa And they've already put me on the bed. They have elevated the bed. akatanda bwe bakawanvuyizza bangalamizaako I'm not understanding what is taking nga place. sikyategeera kigenda mu maaso So they told me, ne baŋŋamba we need Bishop to be here. twetaaga bishopu abeerewo I wano started calling Bishop. ne ntandika omukubira In the essimu back of my mind, I know that Bishop has traveled. kati naye nga nze nkimanyi nti naye bishopu yatambudde He's not picking the phone. essimu nga We tagikwata are calling. tukuba The essimu hospital is looking for him. eddwaliro Then I limunoonya remember that I left him with my brother-in-law. kati ne nzijukira nti namulese ne mulamu wange So I started calling my brother-in-law. so ne ntandika okukulira mulamu wange And then he's the one who picked the phone. kati ye n'akwata essimu And he said, oh, Bishop is here. Talk to him. n'agamba bishopu wuuno oyogera naye So I explained to him. ne munnyonnyola ekigenda mu And I maaso want to thank you so much. era njagala okwebaza He ennyo cancelled whatever he was doing. n'asaza mu buli kye yali And he akola rushed to the hospital. n'adduka n'ajja mu He ddwaliro held my hand. n'ankwata omukono And we started praying. ne tutandika And he okusaba told me everything is going to be fine. n'aŋŋamba buli kimu kigenda kuba I was bulungi rushed to the ne theater. banzirusa mu theatre They thought baali they would do balowooza another sacrilege nti bajja kwongera so that okuggalumwa I abaana can push baana some months. nti nyongereyo ku myezi Let's appreciate Prophetess Hadassah. She's walking in the name of tusiime Jesus. prophetess haddasa nga bw'ayingirawo mu linnya In the erya name of Yesu. Jesus. Mu linnya erya yesu I'm already in the theater olwo nno neesanze ndi mu theatre and all the preparations are done. ng'enteekateeka zonna zikoleddwa Only to hear my gyno saying, ŋŋenda okuwulira omusawo ajjanjaba abakyala And on bw'agamba ku ssimu are you in the hospital? oli mu ddwaliro I have a patient here nina omulwadde wano that I want you to save, plus the 2 babies. gwe njagala otaase obulamu bwe n'abaana be babiri She's already 9 centimeters. sentimita mwenda There's zawezedda nothing we can do. tewali kye tukyasobola We are kukola going to do early delivery. tugenda kumuzaaza ng'obudde tebunnatuuka And I want you to save these babies and the mother. njagala tutaase obulamu bwa maama n'abaana be Do your bombi. best. mukole kyonna ekisoboka And I'm like, is he talking about me? neŋŋamba oba kati oyo ayogera ku nze What is going oba on? ki ekigenda mu The next maaso thing I'm seeing my husband coming in, ŋŋenda okulaba nga ndaba omwami wange dressed like ayingira one of the doctors there. ng'alina omusawo omu I became speechless. neebinzigwako The next minute, eddakiika eyaddako they are lifting me up, ne bansitula taking me in the ambulance, bantwala mu and rush me ambulensi to another ne banzisa mu theater. theatre endala It was 19th of May, zaali nnaku 19 2021. 2021 We rushed to Nakasero ne Hospital, tudduka mu nakasero hospital and I was admitted. ne bampa ekitanda I remember the doctors discussing with my husband, nzijukira abasawo nga boogeraganya ne So these mukwano are wange twins. ti bano nno balongo and each child to be in the nursery, buli mwana okubeera we bakuumira abaana bano depending with the condition, is from 1.5 million to 1.6
million a day. okusinziira ku mbeera gye banaabeeramu buli lunaku bajja kusasula buli omu akakadde kamu n'ekitundu oba akakadde kamu mu emitwalo 6. My husband said, all I want is for my wife to be okay and my children. omwami wange n'agamba nze kyenjagala mukyala wange abeere bulungi n'abaana bange The rest, bombi the Lord will do it. ebisigadde mukama ajja bikola Attend to her, please. mumulabirire bulungi. So I was rushed to ne theater. banzirusa mu theatre. Reaching the theater, bwe ntuuka mu theatre and then I was operated. ne bannongoosa I gave birth to 2 kids, ne nzaala abaana 2, a boy and a girl. omulenzi Waswa and n'omuwala. Nakato, both alive. Waswa ne Nakato bombi nga balamu. To my amazement, ekyanneewuunyisa they only showed me the girl after 1 hour. bandagako muwala yekka nga bayise essaawa emu. And they told me, this is your daughter. ne baŋŋamba ono ye muwala wo. I was in the recovery mood. nali mu mbeera nga ndi mu kudda ngulu. Then I asked them, ne mbabuuza where is my son? kati ate mutabani wange No one aliwa. wanted to answer. nga teri ayagala kunziramu. The name Miracle, erinnya she miracle was not named because I took long to conceive. teyatuumibwa kyamagero ba miracle kubanga nalwawo okufuna olubuto. And follow it well, it's not me who named her Miracle. jjukira sinze namutuuma miracle. It is God himself. katonda yennyini ye I'll tell you why. yamutuuma. ngenda babwa ensonga. I already had a name for my son. nze nalina erinnya lino nali Somehow ntegekedde mutabani I wange. bonded with the boy more than the girl. mu ngeri emu neesanga nkwataganya ennyo n'omulenzi okusinga And I'd already n'omuwala. given him a name. era nga namutuumye edda And I was n'erinnya. always contemplating, what name should I give to this girl? era nga ye omuwala neebuuza oba naamuwa linnya ki. Bishop had names, but he didn't share with me. bishop ye yalina amannya naye He teyagambuulira. kept it as a secret. n'ageekuumira So I was ye. here always struggling So, myself. nga buli kiseera mbeerawo nga ntawana So on nakyo. that